no onoonya ekifaananyi ky'omusajja ekiri mu Bayibuli. Ekifaananyi ky'omusajja oyo yaani? Kijja kuyambako omukyala obutawaba. Kubanga omuntu okusirika tafuuka musiru. Wabula asobola okusirika ng'ekisooka yeefuze yeemanyi. Bw'anaayogera akusse. Nagamba n'omukazi bwe muddamu nja mukuba mudde n'asirika. N'akita. Ne wabaawo asirika kubanga akuwa ekitiibwa. Ne wabaawo asirika kubanga bwe baamukuza oli waayogera sirika. Baamubuulirira. Waliwo abasajja nga bababuulira, waliwo abakazi nga bababuulira. Naye ate abo bazibu abo abasirika. Kati ekizibu ky'omuntu asirika tolimanya kyakulowooleza. Kituufu. Kati tafuuse musiru omusajja ono nga otijja n'omwana. Naye omwana ono omusajja mufunire ekifo mu bulamu bw'omwana. Okay. Tagenda kirwanira, teri musajja alwanira kifo mu bulamu bwa mwana we. Amanyi kyali. Era amanyi lujjakera omunoonyi. Amanyi ffe tukera ffe kani tugenda mu kyaki. Kituufu. Tunoonya Katonda. Nga bitabugambyeko. Bitabuka n'ogamba nedda. Tata alinda lwe munoonya fees nodda. Naye ng'oggyeko okwagala okumugendayo ng'olina ky'onoonya. Lwaki ekifo tokimuwa maama? Ekifo kya taata kiteeke mu bulamu bw'omwana. Omwana mujjukize. Daddy, oyinza okuba olina ssente kati nja kugereza nkola. Nina ssente. Naye waliwo ewaka abaana ebintu bye bansaba ne mbagamba munneesonyi mugende mugambe daddy abagulire soda. Kati sooka olindeko. His place. Njagala tutandike ku ono baby. Abo ba toddler abo. Nkikola ntya? Kati bamaama abo bakuzeemu ko. Mulekerawo okukyaya abaana bataata. Okukyaya. Abaana okukyawa bataata. Lwa bigambo nga timwe temumanyi mu bakyaya. Nyenda kulopewa daddy. Tukikola nnyo ekyo. Ekyokulopewa daddy? Ayya. Daddy wawa ageza najja wano kubanga waliwo omwana omuto tamanyi nti kyomugamba just gwoyogera authority eri mu bulamu bwe. Omuteekamu ntiisa. Atandika okulowooza nti daddy alinga kintu kitiisa. Daddy kitiisa. Then naagira tata yaboggola. Omwana omugambeko tata najja n'agambako omwana n'atya. Olwo omwana atandika okutya. Naye lindako kati ate awo obeera gwe teweeweebudde nga maama. Abaana tebatera kulowooza nti bamaama basiru. Anti kaakati ojja kutuuka otandika omugamba kola kino agaana okukikola olinde daddy. Oba ekitiibwa kyoladde mu bulamu bw'omwana olaze munnamateeka mu bulamu bwa mwana si taata. Okay. Omwana nagamba ice cream. Andikwadde ice cream naye daddy wo oyagaana wano okulya ice cream. In other words, igwokkiriza naye oli. You're making him seem bad. Afuuse omubi. Omwana kati because omwana gamba mami njagala genda kusomera eri Makula gy'asomera kubanga benkana. Nomugamba si kibi because abakazi twegula nnyo tetulina manyi bye tukolera abaana biri awo bingi kati tulina okwegula emotionally. Nomugamba kale wandigenze naye daddy. Omanyi tugenda okukola tulina okonvinsinga daddy. Mu Bayibuli mulimu maama eyabbira omwana omukisa. So bamaama awo daddy tajja gukwa naye omanyi tugenda okukola yambala kino kola boti ne boti. Omwana atandika olowooza taata abadde tajja kimuwa mubadde mulina sooka omufera. Mufuuse bafere. Yakobo mujjukira omusajja. Tukutekeko amaliba osobole okuba n'ebyoya kubanga taata ajja kuwa mwana ayiwa ebyoya ku mubiri. You have to be manipulative. Naye ate omwana nga wandimulaze nti asobola okukifuna n'ensonga lwaki takifuna olw'ensonga bweti you agreed mwasazeewo ng'abazadde mwembi. Si kukyawa omu. So naye ekifo kya taata kimu omugambe fees wadde maama okola mugambe munange fees katulinde daddy akomewo twogere ku bya fees dokimanyi wano daddy eya ssente yabikolako yazituwa wano nange njagala lugoye naye nange tugenda musaba ffenna omulundi gumu. Naye nga gwokimanyi gwozi waayo. Muleko mwana agende wa daddy amugambe daddy bangobe fees kino na kino daddy agambe gende wa mami ogambe naye daddy naawe omwana omunsindikira ebintu bya ssente gw'obikolako. Omwana amanye tata alina input mu studies. Tata taliwo okukola nange homework. Naye ate fees yazireeta. Tuleete trust eyo trust abaana mubaleke.
banange simanyi si kyangu njogera njuwa mazzi mu kisero